tetusaana okutunulira mu 2025 asobonanza simanyi kati gwe bogenda kukikola kuba bano aboogezi ba NRM bono zonna ntuufu 100% ate Bahati ye n'amalira ddala egobe mu kino kuba Bahati agenze n'akombayiningeza abano bonna nanga nti naye agenda okututunulira nnyo omusajja ono gwe tuba tutunulira ate weeraliikiridde kubanga gwe balowoozezaako sirowoozezza nti oba abisobola naye yenyini tanakulaga nti bino omusajja ajja emmotoka ebasaka agituusiza Busega ate owakana tajja tutuusa Kampala alikusaala kuisera n'ebyakyo njagala okukkiriza nawe yatujja n'abako watuuza ekyo tekimufuula muntu ajja kuba nti asobola ebbanga naffe sinagaba kya bbanga lyewe kakati tuteekwa okulowooza ku Uganda gye twagala nga tutadde ensonga ku mmeeza netukuba mu toki banajja ani yakugambye ono yakugambye ddi nti bino ngenda bikola wakyusa mu ndowooza kwanakyo kisobola tenakola manifesto wategedde bino bye tuli mu kuleeta ezaali badde nga mukola ya budget nyefu ya budget proposals fetuleese ebyaffe byetwandyagadde Uganda ekole ki etunulire kwaba abajja tulondemu omu bano basazeewo naddala bo bagenda kwogera mwami Museveni nga tebanatulana ku manifesto ekyo kyekikulaga nti abantu bannayuganda bali emotional tebasobola nakudda wansi kulinda kulaba tunakola tutyo sinakumanya bwenaalunda sinoma sagala kuli anti ensonga zendigo era sikifuddeeko sinakumanya banampa manifesto zaabwe sinakula ebiboogero kati mpagiraano ne bwe banaba boogedde nja kwogera akati Uganda erina ensonga nnyingi nkumuliitu waliwo ze tutuuseeko nga zeetaaga kunyweza nga bwabadde ayogera ku Yesfield tulina we tutuuse nga zeetaaga okunyweza era buli muntu yali badde ajja n'endowooza ye ku security nga bweri yagenda kwongeramu birungo ki atandikira ku lugendo luno lwetutambudde ye atulage bw'anaakola ki kati ekyo kirala naye waliwo ebikyali obubi ng'ebyobulamu ebyobulamu bya Uganda bikyali byakusaalirwa kunene ekisooka abasawo bye bateekeddwa okukola mu malwaliro tebabikola bwe baba batendeka omusawo bamutendeka mu bintu bingi ng'ogyeko okugaba eddagala n'ebirala naye bamutendekawo n'embeeri y'okubudaabudamu omulwadde ng'amutandikira kumulaba wawala n'ewaka okumwalira obuliri okumunaaza kusenya mannyo byenjogera oli ayinza okulowooza nti ebyo nabyo nga byamusawo kubanga mu Uganda tibiriimu oyinza okunoonya omusawo yali asenyeza ku mulwadde amannyo n'akubula mu Uganda ng'olwo omulwadde yasanyala dde gyeteeka y'ekisawo ateekeddwa omwalira obuliri n'amusenya amannyo bw'aba yeetaaga okunaabako ye yalina okulaba temperature yeetaaga mbeera ki kubanga ye musawo ono yezeeyo ekimbuyegu nsonyi okukozesa ekigambo naze ndi awo simanyi byabulamu omulwadde asobola okuba nga embeera gy'alimu tasobola kwebikka nga bweyebisse nze njagala kumubikka bulangiti ey'amaanyi abugume naye nga mu kaseera ako ebbugumu lyetaaga saamusaamu kyegezaako okutegeeza kyekiriwo bano Uganda nti mu nkola y'obujjanjabi e Uganda tukyali watonya nga sinagenda mbirimbo eddagala muddala teririyo naye ne bino ebisookerwako ebyekisawo ebyekikulu tewali babikola mu Uganda naye nga ate tulina system oba tulina ministry namba ebyobulamu erina obuvunaanyizibwa obwo kati kiki kyatusoomooza ebyobulamu byetaaga okutwala mu nkola ey'amaanyi primary care mu Uganda muno ng'okyasobola okusanga amaka gatalina kabuyonjo tukyewunyisa Museveni mu nsonga ziri 10 ezamuleeta ng'amaze okuwangula yeewunya n'okwewonya nti omuntu osobola okutya okulaba mu Uganda nga mulimu omwana akyalwala ennyinabo ennyinabo gwogimanyi embeera eba yakiddukano naye omuntu aba ataddukana ebintu ebikankana ebyo bye bayite ennyinabo niwe tugide kuva wakyali alimu kubiddukana omusajja alwanyisiza bulwadde kati owombadde sibumanyi webuli leka naawe ibujjudde yagamba nti omuntu ng'alwala entunuka ampuliriza mukyala eyo twali alwala ntunuka nebulwadde lwadde ebirala ebyekijegajega amawanga agakula edda bye gavaako edda tukyabirina wano
ekyo kikulaga nti ebyobulamu byaffe bikyali ki byetaaga okwongeramu amaanyi okuzimba amalwaliro omulwaliro generali waliwo ekikoleddwawo naye ekimisu ky'obujjanjabi kikyalina okusomesa kuki akati ekyo nga ntivudde kusokondeke omusajja obudde tuwali environment osobola okutuulira kale kasooka gusa ensonga eyo gyali Pearl of Africa kasooka gusa eno gyali kyakiri bwe yajja wano yagamba nti Uganda is the Pearl of Africa naye nga yeesigamiziddwa ku mbeera y'ensi emigga emibira ensozi ne general environment nga bwe yali ng'efuula Uganda ekkula kakati tutema ekibira tusimba ebikajja tusanyawo olwera ne tusimba omuceere naye nga newokugusimba wali ebisiko biyitirivu namwogamba bannayuganda nti kati programu yakusimba muceere mugusimba eyo yonna ettaka gyeriri liri mu nsiko oba ntegadde naye tuli mu kusanyawo obutonde wansi tukola ebintu ebiyinza okututawaanya kati olwaleero tuli mu kiseera kyankuba naye osobola okwebuuza tuli mu nkuba oba tuli mu kyeyo kuba tubitegerekeka enkuba etonya omulundi gumu mu wiiki netufuna akasana emirundi ennaku nga 5 netufunayo obufuuyirize ekyo kikulaga nti obutonde bw'ensi butataganyiziddwa kati nga ffe abaliraanye ennyanja nalubaale twagale tulina ekizibu ekifaanana bwe kityo naye okutataganya obutonde bw'ensi n'ebyobulimi kugenda kukola ki bitaataganya waliwo ekizibu ky'okubba ettaka omukulu Katumba yadde alina kayagala njala kuyamba kubatuuliriza nti olunsi omukulu ono bwadda wanaalimba abantu bayinza okitwala ekisooka President Museveni oba gavumenti ye siyegenda okutusimbira kabuyonjo abantu bennyininyini otukulembera bo bennyininyini bebalwala bebagenda ku ttale abakulembeze betulonda betugenda okulonda abeerusiwan bebamanya nti Katumba talina kabuyonjo ate ne bamubikkirira therefo nga gavumenti tetukkiriziganya n'ekyo naye mwe abakulembeze bemulonda bebaba ebbeetu ebyo ekyokubiri emiti ebibira babisaanyizaawo nze naawe ng'abakulembeze balaba tuleme kulowooza nti President Museveni agenda kubeera Kampala kubanga amateeka agatusiba weegali ye ogugwo bakola amateeka nagateekesa mu nkola naye ogamenya kwaffe ate simanyi nti mwami Katumba kulimba ggwanga y'omu ku batamanyi nti overall supervisor wa Uganda omwami Museveni tayiza kujjawo okugamba supervisor w'eggwanga emirimu gyonna gyetukola mu Uganda tugikola nga tukita mu kireeta delegation kakati gwokimanyi nti eno radio ali mu kugifuga tali wano waliwo abadde abeera e Kampala ayinza okuba ne Dubai ayinza n'okubeera mu Amerika naye nga ali ku tuni tikikwetaagisa kubeerawo buli lunaku ngoberera kamu ku kamu kikwetaagisa okukozesa delegation nti nsigidde gundi kokola kino kokola kino paka netutuuka ku muntu akola ki omuntu asembayotubeera nga tetusobola kukozesa bukulembeze buli waggulu kusupervisinga bukulembeze bwa wansi kati bano ebizibu byabwe byatunuulidde beerabira nti oliwo waggulu mulema tamanyi na kyakkola mulemu alina obulemu ku byobukulembeze alina obulemu mu byobukulembeze takyasobola kumonitalinga gavumentinebetulaba bubonero obukulaga nti waggulu bavunze bano tibona kubitegeewaliwo ensonga endala obudde tuwali nsonga zikyaliwo corruption simanyi oba waliwo atakimanyi nti mu Uganda ebyobulemuzi biri mu nsi biri ku mutendera gwabyo mu butuufu ndooza ne Katonda atula n'atwewuunya akwata ne kutaba nga obadde oli kuteko bwoti nti bano sibalaba nga mbubbi onjigiriza muwange bwe twakolanga naye wano mujumba obwedda bwe mbagamba yagamba okola ekikolobero ne sitaani nadda mu kasonda naga nti nze nakitandika naye okitaddemu ebirungu mu Uganda osobola ate wakati oyinza n'okwewuunya kati olwalinaku zino waliwo sente ezogerwako obukadde 100 bazibawadde naye sente zafuniddwa naye nga buli muntu agamba nti sente bazifunye kuba n'obujulizi obuvaayo bagamba nti bazifune sifuddeeyo bampalanya yafunye n'abalala
naye onaagaba lwakitayibirwa onaagabali abaalowooza ki otali kugabula sente za gavumenti kubanga bano abafuna era nemewukyabagamba nti nze sakabira bwebanampa sente obwetaavu bwenina bujja kunsobozesa okutegeerayo naye agaba yalina okukozesa obwongo okumanya nti kyengaba ddala kisaanidde omuntu afuna miliyoni 30, 40, 50 buli mwezi yeyeetaaga okuwaayo kapakuli akakukadde 10 nga waliyo yasuza enjala gwe tokozesa nawe obuntu bulamu ne bukulaga nti wano waliwo ekibulamu ebyobulimi ensonga zange zino zimaleyo ebyobulimi byebimu ku mpagisa eddudde eziwanyira gavumenti naye ne gavumenti yenyini nayo temanyi kyakukola fwe twaleeta enkola nti nga bwe tulabika nti mu Uganda musana gulabika gutawanya gutagaganya abantu kozese enkola ey'okutonyesa enkuba ku kifuba abalindiridde baswame baseka busesi kubanga bo tibamanyi kyakukola mambati wamulidde yagambe twagala mutubuulire nga bwe kyakolebwawa katonda bwe yali atonda omuntu yamutondanga nga bwe kyakolebwako wa yakikolanga bwe kyakolebwako wa nakirabatonda bwe yali atonda bw'osoma bayibuli atugamba nti bwenkomyeyo bamutandikira yenyini katonda yatuwa obuvunaanyizibwa okutonda byatakoze eki kakati abeereyo n'asoma bayibuli n'agiwakanya ate n'ajjanga so njagala malizedemokurasi akyali wakinonkuluze waali naye wakinonkuluze nnyo nti ffe balingako abamu n'ayamba abalala lwaki omuntu yalibadde enkola egoberwa amateeka tekolebwa lwaki enfuga egoberwa amateeka erimu ebikiri lwaki walibadde nga tugera n'obululu obwakirwanire owulire biri ebwenyaga wabiwulire nduulu kubanga waliwo okuvuganya lwaki akalulu kalibadde kanduulu mu nsi mwami Museveni mweyasobozesa okufiirisa abantu 5,000 n'olulege Zimbabwe NRM ku NRM nduulu mutu zivuga oli ku radio okutunuulira bannayuganda babibitegereza katujewo obubaka buno tujje